la ilaha illahu, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako ye Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda fe abantu n'ekigendererwa ekinene eky'okumusinza, era buli mwana Adamu lwatuukiriza ekigendererwa ekyo aba amaze okuwangula edduniya, kabuli, akhira. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ne musajja we Muadhi bun Jabal radiyallahu anhu ng'amuweese ku ndogoyi. Muadhi radiyallahu anhu agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba, ya Muadhi, wange gwe Muadhi, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, omanyi kiki Allah kyabanja abaddu na kiki abaddu kyebabanja Allah? Akubanja aba yakuwola oba aba yina kyeyakuguza, kitegeeza nti okubanja alina obuyinza ku kyabanja. Kati Allah tubanja Rabbul Alamin, kyokka naffe Allah tumukola ki? Tumubanja. Muadhi radiyallahu anhu teyayagala kwetumiikiriza kuba yali tamanyi, agamba nti faqultu, kyenava ngamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we bwe basinga okumanya. Simanyi Allah kyatubanja, era simanyi naffe kyetumukola ki? Kyetumubanja. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, awo nabbi n'asomesa n'agamba ebyengera n'emirembe bibeere ku ye, haqqullahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abaddu, an ya'buduhu, be baddu okusinza Allah. Tukwatagana otugamba okusinza Allah tuba twogera ku ki? Twogera ku kusaala. Naam, tugamba okusinza Allah tuba twogera ku ki? Kusiiba, kusaddaaka, kusala adhiya, aqiqa, kugondera bazadde, mukyala kugondera bba, mwami kuyisa bulungi famire ye, adhikari, kusaba, kusinza Allah. Era kambagambe kino, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa awo Allah we yakomya nti mbavunaana kunsinza n'akomaawo, ensi yonna jana. Okitegedde? Anti eswala tetusadde wano, tetuweramu abiri muno oba asatu, si jana, hijja temunafuna ku mataali mu mbaale muno. Gende Makka ne Madina okola hijja, osonyiwa ebiso byonna bye wakola, neyagala n'atomera abantu, kyokka alina irizi mu kiwato yagijjamu n'agiteresa omukyala, ngenda n'ebino ebintu. Oli omwana asesaagaye bannaye, seekalinga abeera ewagundi, si gyembeera naye nga mulina amasowaani ewammwe naffe tulina amaki, kati nsobola okwogera ku gewaffe nowooza agewammwe nga manyi. Singa kyali nti mukole ibaada mugenda kuyingira ejjana nga Allah yakomaawo, siya abasajja basaddaasi. Olwo n'omusajja mukwano gwange ali eyo Masindi district, omusajja oli buli lwajja ku mitimbagano nga nina byensonda ebyobusiraamu, wallahi ateekayo sente ezisinga n'ezimu ku z'abasiraamu bezibateekayo.
nenamubuuza lwaki owangayo naganze kyemmanyi Katonda bw'omuwanga akwongera kati okubeera kukola bukozi mirimu nga Allah kyali ayagala wandisanze abantu bonna nga balina okuyingira ejjana. Era kino mbasaba mukyetegereza abasiraamu b'embaale dooko busajja bwa nkuba akagamba ako busajja bwa nkuba asasi nze nako nze kasanzeeyo eno ayina ekirungi nammwe temuli busajja bwa nkuba ndaba muli basajja bennyini naye Allahu tabaraka wa taala abakugamba nti munsinze nakomaawo fenna nga wembagambye fenna jjana era abantu basinza Allah abantu basaddaaka abantu balina empisa ennungi naye omutawaana we guli weewano mu hadithi eyo mu ayati za Qur'ani nyingi mulimu ekigambo ekigamba wala yushiriku bihi shay'a wala yushiriku bihi shay'a musinze Allah naye temumugattako bintu biki bintu birala awo wali embaga era amadiini gali amalala mu mbuulira yaabwe boogera kusinza Katonda naye teboogera ku kyabutamugattako kintu kirala era beewaabwe okutongozaako obusamize oba okoze eki kuba byo mu mbuulira zaabwe newabanga obasanze ku TV zaabwe babuulira kweyisa bulungi kugaba neibawo naye tebalina tawhid al-uluhiyya tebamulina oyo Allah yamuwaffe Muadh bin Jabal radiyallahu anhu omubaka amugamba sallallahu alaihi wasallam Allah tubanja kumusinza wala yushiriku bihi shay'a mukusinza Allah tumugattangako ekintu ekirala. Omuntu wabanga ayingira mu busiraamu ayinza obanga tawadde musiraamu naye nayagala ayingire mu ddiini yaki y'obusiraamu agamba atya nga ayingira mu busiraamu atonda shahada agitoola ati ashhadu an la ilaha illa Allah ekyowulira kyetwogera ntuyingira mu busiraamu kyennyini wano Muadhi kyasomesebwa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kakasa nti tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah amakulu yaddewo ebiri nga bisinzibwa nze ng'omusiraamu mbiwakanya wano we tuli embaale mpaka bintu byomanyi nga babisinza nga si Allah wano embaale newunya twali mu industry wali nebanga nti nagwere musambwa so ni baali bannimba bannange munsonyiwe bakodomi bannagwere naye nagwere kituufu musambwa abalubaale linnya lya lubaale kuba khalaso yawedde kasitali oli walifaanana kibuuka mukasa ndawula nga naffe tulina balubaale awo balubaale eri mu Buganda namumina lubaale wano omukulu wamuyitaani nagwere kale kakugambe ne kano bw'obanga ofunye chance n'ozaala ku baana n'ozaala kubanga kati gwe si egwe yeezaala kyova olaba si gwe yeetuuma ki erinnya naye akati gwe ate ogenda zaala era otuuma amannya gonna nga galina akakwate ku busamize oba bw'Abagisu oba bw'Abaganda oba bw'Abawarabu omusiraamu tagatuuma mannya ga lubaale. Abasamize bayita nagwere ng'ate imamu yayitaba abasamize bayita kibuuka ate ayitaba ali mu kusaaza basiraamu. Wetukakasa nti eryo erinnya lyabali
wetuddamu okutuma tetulireeta liyende nga lifa nga buli gwe bawulira nti nagwere bamanya muki weeri. Kati wano mu Baganda ewaffe eri abalongo Waswa, Babirye, Saalongo agamanya ga Lubaale, amannya ga Abashiriku. Era ekisinga okuba ekirungi nga Allah akuwadde ekyengera ky'abalongo agamanya togatuuma. Simanya Saalongo, Naalongo, nakato Babirye totawaana, kubanga kale kankubuuze binza okutawaanya otegeera novaano ng'onyiize olw'okuba olimu olusamize naye kankwanguyiriza, bw'owulira erinnya ngenda kupanga amannya gano mbeeko kyembabuuza naye mungoberere bulungi. Amannya agali mu gurupu esooka mulimu Mariyamu, tukwatagana, Aisha, Sulaimaani, Maimuna. Agamanya meka? Ana. Amannya mu gurupu ey'okubiri, gurupu B, mulimu Josefu, Kristiini, Irene ne Betty. Muntegedde? Kati ndeeta ekibuuzo. Amannya ga gurupu A ku ddiini zino bbiri mbuulira ga ddiini ki? Ku Basiraamu n'Abakatuliki. Ga Basiraamu. Amannya ga gurupu B ga ddiini ki? Ga Bakristaayo oba ga Bakatoliki oba ga Seventh Day. Saawula layini zaabwe. Kati bw'owulira Mariyamu, saawundi eyo eraga Musiraamu. Bw'owulira Kristiini, saawundi eraga muki? Mukristaayo. Kati nze ngamba ate bw'owulira Waswa, nedda kale kambanguyiriza kanziremu mpange gurupu oyo Waswa mwali muzikiti muno. La ilaha illallah. Musiraamu mubadde ki? Kanziremu mpange. Qibla Islamic Media.